olaba Patrick Mulwana baluni ajijamu omukka olaba Mayanja Joseph asala nadda ku 0-0 Moses Sali okyamulaba wa muganda wange Musuuza ng'ovudde ku bino bye beejinga jingirawo ku federation buli oba lwakumeka ne bajjaawo ne beekomba komba emimwa simanyi ne bakola batya wawo okyamulaba kati olwo mmwe bakafenyere ebbuga lya RBC temusobola si leero si nkya si luli ompulidde andi waliwo omuyaye yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ofaaki n'abasajja kati kanjagala nkulaga ensonga lwaki tugenda gguluba mpaka emyaka 10 mu maaso ensonga yeeyo ekintu ekyo oyo owasa kyo kye yakoze kyekyo gundi bounce wa Diamond yakola ka miliyoni yakoze ati wasa owa security bwe yatuuse ku musajja nayimirirawo bw'ati ate nassaawo oli n'agira twatuuse nayo twakomye ku kujjako nkofiira nakwewombeeka linda omuntu alabye omanya gonna gensomye oba gowulidde njogera owulira bulungi tewali koota ya koota gye muyinza kutuuka mu linnya lyonna kwabo bowulidde njogera era tobeereeyo n'olowooza nti bano abasajja kampeyini ya bwereere muganda wange basoose kulumba musajja ate nga sigwe mulundi ogusoose ompulira bulungi kati engeri gye muli bacuba engeri gye muli nti muli basasule naffe tugenda kubakuba ng'abakuba abacuba buli woobeera ng'okuba omusota ofuba ng'olaba ng'okuba ku mutwe osegedde ate tokuba musota ng'akuba mmese emmese si ya bulabe nga musota kati these are snakes omusota obanga ogukuba gukube ng'okuba ku mutwe kugujja mu kibalo ompulira bwe kaba kalulu kekano ke bagamba nti gundi bamukubya akalulu n'ava ku ballot paper nadde nansana masitowa n'atandika ottunda sala wano ompulidde bulungi so ntwala omukisa okutegeeza ka gurupu kano ak'abasajja bakulu abawumba tuutu nga mulimu n'omwana ali mu age bracket eya generation abalowooza nti bagenda kukwata babeere successful ne ddiiru yaabwe muganda wange tekisoboka kubaawo ate tekiribaawo nze nabagamba bwe ntandika olutalo muganda wange bwe mbasisazeewo mpozi ddukuwa omanyi waliwo wane kino ekiwala kino ekikyenyiga ebiwundu kye baakwata mbu kyali kyagala kukijja twevulunga embisooto oba mukitegedde ekyo akitegedde ajja kiwandiika awo kino ekiwala baakikwata bakyalina emyezi 2 sima anku wakyo n'akyebakako ebyo mbu kyali kyagala kunteeka mu bisooto ne mugamba muganda wange entalo siziwammwe waliwo abantu b'empa entalo osegedde entalo ezange tezikyali za wano zabafumba mmere simama amannaaki simama tuteeka amaanyi gaffe we gasaana kati kano ka gurupu ne bu YouTube channel tugenda kubusaaka amaanyi tugenda kukubagana mpaka emyaka 10 mu maaso naye amwashuwaling you tugenda twakakutulako emyaka 5 mujja bamuwanise the only solution the only way ey'okusurvivinga mmwe mulina okutaapinga nga mulaba aba wrestling oba ekigo we bakwata ewaluma taapinga omusajja akute bwe mutavaayo kwetondera musajja gwe mwavumye tugenda kubakuba ompulira nze nabagambye wadde mweyita nti muli b'amaanyi mulowooza bu YouTube channel bwammwe abantu babwagala nnyo muganda wange newe naakujjako buli lunaku omuntu omwomu ffe eno mugundi ey'entalo bwe tusoma article zaffe mba ni mukukunyuulako bajaasi ompulira era ntwala eddoboozi eryawamu okugamba buli muntu yenna atannakikola genda go bagita subscribe genda ogyeyo ebyo bisubscribe byewawa bano abaana bano balina buchano bulinga busatu simaya vibe live oba ne akalala kaani waliwo kano kebakolyako ku lw'omukaaga oba bonna mugende mugyeyo follow zonna muzijjeyo todda mulaba video eva ku obwo buchano kubanga gemaanyi ge bakozesa okuvoola kati osooka n'obuuza omusajja yabakoze eki ozere batandise omumookinga batandise omukola biki bamuzannyamu katemba bamukola era muyadde akola bwati simanyi muganda wange tekigenda kukola oyo omusajja ayina abamukuuma ate bakolera mu shifts tukuba munsi ezenjawulo gojalooza nti babesinze Kenya wokka basimanya Rwanda akina Uganda
abajasi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bayetoolodde ensi yonna kyebayita global international connected ever challenged but never equaled. Tojja kusobola kino nkibagamba nga asaaga. We work in shifts. Waliwo ka morning, waliwo ka mid, simanya biki, simanya ka evening, simanya ka mid evening, simanya ka ezo zonna zigenda kola. We are going to be radical. Tugenda beera bakambwe ennyo kiro omususa. Saagala mutire muntu yenna ku liiso. Yes, Gasiya wamwe tubadde tumulaba, ffe tubawa ssente, we are the reason why mufuna ssente ezo, naye temugenda tuvumira ku ssente ze tubawa. Teri kuddamu laba bu YouTube channel wammwe. Buli muntu yenna yali akasubscribe nzeeko, genda ogijjeyo. Twagala kulaba nga emiwendo gikka buli lunaku. Olaba ne government tesobola survivinga nga ffe abanaku tetuliimu. Kakudiremu kubanga waliwo ojasanga oli agambe era nedda era bw'omuggyako emu talina kyafiirwa. Muganda wange akakandide bw'okaggyako nusu 5 gisigala emitwalo 9 n'ebirala. Siri mulungi mu kubala, kaba tekakyawera akakadde. So buli lunaku njagala bano abaana tubakunyuuleko 5 mpaka we batapinga wansi betondera omusajja bategere nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyajja kusiika binyeebwa. Abantu abamu tubakkirize batujoge, naye bano abaana bano abaali amayuuni abakulira kusendeza pamba banyabwe baali batunda parafini mu Stensen tetugenda kukikkiriza. Nze ng'omusikikkiriza naye waba kyenjogera nga tewali akikkiririzaamu, buli lunaku nja kukunyulako omuntu omwomu mpaka kabuli. Yes, you see we are supposed to. Olaba Patrick Mulwana baluni ajijjamu omukka, olaba Mayanja Joseph asala nadda ku 00. Moses Sali okyamulaba wa muganda wange, Musuuza ng'ovudde ku bino bye beejingajingirawo ku federation buli oba lwakumeka ne bajjaawo ne beekombakomba emimwa simanyi ne bakola batya. Wawa okyamulaba kati olwo mmwe bakafenyera ebbuga lya Labisi temusobola, si leero si nkya si luli. Ompulidde? Andi waliwo omuyayi yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ofa ki n'abasajja. Kati kanjagala nkulaga ensonga lwaki tugenda kuguluba mpaka emyaka 10 mu maaso. Ensonga yeeyo. Ekintu ekyo oyo owa security kye yakoze kyekyo gundi bounce wa Diamond kye yakola ka miliyoni. Yakoze ati wa security. Owa security bwe yatuuse ku musajja n'ayimirirawo bw'ati ate n'assaawo oli n'agira twatuuse nayo twakomye ku kuggyako nkofiira nakwewombeeka kulinda omuntu alabye kumanya gonna gensomye oba gowulidde njogera owulira bulungi. Tewali koota ya koota gye muyinza kutuuka mu linnya lyonna kwabo bowulidde njogera. Era tobeereeyo n'olowooza nti bano abasajja kampeyini ya bwereere. Muganda wange basoose kulumba musajja ate nga sigwe mulundi ogusoose. Ompulira bulungi? Kati engeri gye muli bacuba, engeri gye muli nti muli basasule, naffe tugenda kubakuba ng'abakuba abacuba. Buli w'obeera ng'okuba omusota ofuba ng'olaba ng'okuba ku mutwe. Osegedde? Ate tokuba musota ng'akuba mmese. Emmese si ya bulabe nga musota. Kati these are snakes. Omusota obanga ogukuba gukube ng'okuba ku mutwe kugujja mu kibalo. Ompulira? Bwe kaba kalulu ke kano ke bagamba nti gundi bamukubya akalulu n'ava ku ballot paper nadde nansana masitowa n'atandika ottunda sala wano. Ompulidde bulungi? So ntwala omukisa okutegeeza ka gurupu kano ak'abasajja bakulu abawumba tuutu nga mulimu n'omwana ali mu age bracket eya generation abalowooza nti bagenda kukwata babeere successful ne diiru yaabwe. Muganda wange tekisoboka kubaawo ate tekiribaawo. Nze nabagamba bwe ntandika olutalo muganda wange bwe mbasisazeewo mpozi ddukuwa. Omanyi waliwo wane kino ekiwala kino ekikyenyiga ebiwundu kye baakwata mbu kyali kyagala kukijja twevulunga embisooto oba mukitegedde ekyo.
akitegedde ajja kiwandiika awo kino ekiwala bakikwata bakyalina emyezi 2 sima anko wakyo n'akyebakako ebyo mbu kyali kyagala kunteeka mu bisooto ne mugamba muganda wange entalo siziwammwe waliwo abantu b'empa entalo oshegedde entalo ezange tezikyali za wano z'abafumba mmere sima maama naaki sima tuteeka amaanyi gaffe we gasaana kati kano ka gurupu ne bu YouTube channel tugenda kubusaaka amaanyi tugenda kukubagana mpaka emyaka 10 mu maaso naye